Breaking news, ladies and gentlemen. Wenjogerera bino, Honorable John Baptist Nambeshe ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, acting president of the National Unity Platform. Kino kizze oluvannyuma lwa police okulangirira nti Honorable Muwanga Kivumbi, omubaka w'e Butambala, akwatiddwa. Bassebo ne bannyabo nga police eyita ku mukutu gwayo ogwa X gye bajjeeko otwogerera essaawa zino, which means nabo baliyo illegally. Bagambye nti the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of Butambala County legislator Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. He is currently in prison police custody and will be arraigned before court in due course. His arrest is in connection with the recent incidents of political violence in Butambala. Bassebo ne bannyabo, omubaka w'e Butambala aliyo right now, Honorable Muwanga Kivumbi, akwatiddwa police. Kino kitutuusiza ku muwendo gw'abakulembeze basatu aba National Unity Platform abakakwatibwa. National Unity Platform yakola enteekateeka nti eina president, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Eina ba deputy presidents bana. Eina Madam Mole Katushabe in charge of Western Uganda, yakwatibwa ku lunaku lwe twalonda. Eina Madam Lina Zedriga in charge of Northern Uganda, naye yakwatibwa olunaku lwe twalonda. Eina John Baptist Nambeshe in charge of Eastern Uganda, yatannaba kwatibwa. Then badde ina Muwanga Kivumbi in charge of Central Buganda, naye akwatiddwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, president w'ekibiina, wetwogerera essaawa zino netamanyi teri amanyi waali. He's in hidings oluvannyuma lwa threats ezabadde posed to his life. Olunaku lwe twalonda amagye galabibwako nga gayingira mu maka ge okwagala omukwata, wabula n'abatolokako. Tetumanyi how, naye yabatolokako. So yona gyali ali mu hiding. Akulembera amagye Muhoozi Kennedy Rugaba yava n'agamba nti amwadde 48 hours. Bassebo ne bannyabo, 48 hours ezaweddeko omusajja tannalabika. Right now as we say, mu bigambo bya Muhoozi nti weziwera 48 hours nga Bobi Wine tannalabika, bagenda mulangirira nga muyeekera. So it is now official, Bobi Wine muyeekera according to the government of Uganda. Omu ku badde basigaddewo ng'omukulembeze ku top Muwanga Kivumbi naye akwatiddwa. Kino kitegeeza ki? Kiba kirese John Baptist Nambeshe nga acting president of the party. So far abakulembeze bonna bana bakwatiddwa, rather basatu bakwatiddwa, wasigaddewo omu. Ate top leader, president, principal, naye tewali amanyi gyali, takyasobola ku exercising his duties as a president because he's in hidings. Kino kirese National Unity Platform ng'ekibiina mu mbeera etali nnungi n'akamu, naddala mu kaseera kano ak'akazigizigi. Olunaku olwaleero eggwanga Uganda lironda bammeeya ne ba city mayors, city chairpersons ne ba division mayors. Naye a lot they have a lot on their desk ku kibiina kya NUP. Ababaka abamu babbiddwa. Ekibiina kyetaaga all its top leaders to make a decision on the next point oba on the next step gye balina oteekinga. Naye abakulembeze batandise okubanga bakwatibwa. Muwanga Kivumbi ekimukwasizza mbu in connection with recent incidents of political violence in Butambala. Ekyamukwasizza byekuusisa ku ebyo ebyaliwo mu maka ge Butambala. Abantu abakuwa amasasi 10 people were shot dead. Bassebo ne bannyabo, ekikwasizza Muwanga Kivumbi be bantu police n'amagye be bakuba abantu amasasi. Naye bannaye ensi eno Uganda kyennyamiza, kyewuunyisa, kimalamu amaanyi. Akoni ku bantu abawangaalira Butambala, bassebo ne bannyabo, kigambibwa mbu poliisi n'amagye
bajja mu maka ga Muwanga Kivumbi ne bakuba abantu amasasi. Abantu abagambibwa okuba nti tebalina kissi according ku bantu abali ku ground. Museveni yavayo n'akola press conference just a few days ago n'agamba nti abawagizi ba Muwanga Kivumbi baali balumbye police station. Muwanga Kivumbi n'avayo n'akola press conference n'agamba nti Museveni baakuwabizza. Abantu abaakubiddwa baali mu maka gange, abasinga baali mu garage munda, era ne batulaga n'ebifaananyi bya garage. Ensonga eno mu butuufu amazima ga Katonda bukyanga twetaba mu kulonda oba bukyanga tuyingira multi-party dispensation, eno enjego tebangawo mu ggwanga. I'm asking myself, Muwanga Kivumbi yakwatiddwa ku lwaki? Because police egamba mu posti yaayo ekimu ku biraga nti already oba omusango bagumusalidde dda. Wano police egamba nti is currently in police custody and will be arraigned before court in due course. Will be arraigned in court with the due course. Musajja wattu abadde akyatambula ebitundu ebyenjawulo okuziika abo abantu abafiira mu makaage. Mwalaba ka clip of recent yawo nga ina jaziika nenga abane munansonyiwa ngenda baddukako nina okugenda nziike eno, nina okugenda nziike eno, nina okugenda nziike n'eri. Wetwogerera essaawa zino Muwanga Kivumbi yakwatiddwa. Now, there are so many motives as to why Muwanga Kivumbi will be arrested. Ekisooka, Muwanga Kivumbi yavayo n'ayogera mu press conference ye, oba wawuliriza bulungi gwandaba, yagamba nti ennyumba yange eyo gye mulaba erimu security cameras era n'akatambi akalina. So we hope Muwanga Kivumbi wabanga ali innocent, as I think, wabula sijja kuvayo nga because saliyo. Ekimu ku bigenda okwexoneratinga Honorable Muwanga Kivumbi kwe kuba nti statement gye yakola nti ayina camera oba ayina recordings nga police ejja okuba abantu mu makaage amasasi. Kyekyo kyokka ekigenda omwexoneratinga, ekigenda okwexposinga the brutality of police the people of Uganda have been talking about. Tewali kirala Muwanga Kivumbi woba owulira video eno. So okusevinga ffe bannayuganda obutayogera nnyo omu ku bantu bewaka, it is high time okuta akatambi ako, because wayogera Muwanga Kivumbi nti akatambi okayina waliwo n'obutambi obulala. It's high time, kubanga kisoboka okubanga akayina naye nga teyayagala kateerawo ng'amanyi wajja tuukayo, amanyi ensonga negenda tuuka wano weeri. Right now yakwatiddwa era abagambye nti is going to be arraigned before court, unless nga Honorable yayogera kalebule. Kyesisuubira nti asobola okwogera kalebule. So kiri kimu kyokka ekigenda okwexoneratinga Muwanga Kivumbi. Wekibanga ebyogerwa bituufu nti abantu baaliwo nga tebalina chaos gye bakoze, because mu kwogera kwe yagamba nti twali tumaze olonda nga tukuŋŋaanyiza bonna ba polling agents mu maka gange nga tuli mu kuorganizinga DR forms twambuke ku district tulinde otulangirira, because naye agamba akalulu yakawangula DR forms zonna agamba azirina. Era ndowooza abali tasobola kutandika bintu bya kooti ng'ate akyali mu kuziika. Kati kisoboka okubanga bano bagambe no, kasooke tumukwate tumubuzeebuze ono Muwanga Kivumbi aleme genda mu kooti, because right now Muwanga Kivumbi wabanga atwaliddwa mu police kogwo musango ne waba yawangula nga ina DR forms essaawa zino talina time egenda mu kooti kulwanirira buwanguzi bwe ebutambala nga bwe bagamba nti yawangula. Now ekimu ekiyinza okumutaasa mu mangu n'okuspeedinga ye okujja okulwanirira obuwanguzi bwe ke katambi ako. Akatambi ako wabanga kituufu kye yagamba nti kamera eziri ewuwe, because ennaku zino tuli mu modern day life nti buli maka gabeerako kamera, ziri very cheap. Nawe omusajja nga Muwanga Kivumbi, omusajja omunene bw'atyo, ateekwa kubanga mu maka ge galiko kamera, era teyakyogeza just byansi mattu. He meant it nti he has cameras at his place. Ke katambi kokka kamutaasa. Oba oliawo n'okuexoneratinga ekibiina kya NUP. Bantu bangi bakubiddwa amasasi ebutambala. That is an incident that is going to be talked about
for the rest of the years ze tugenda obeera ku nsi kuno. Kigenda yingira mu history nti ku lunaku lw'okulonda abantu 10 n'omusobyo abalala ku bisago bakuba amasasi butambala. Era mu bigambo bya Muwanga Kivumbi agamba nti baabakuba olw'okutya okuswala ne batandika okujja emirambo nga baziteeka ku traka bagitwale okuwuza obujulizi. Akatambi ako kagenda kuba kamaanyi nnyo mu byafaayo by'eggwanga Uganda. Muwanga Kivumbi we mukata tusaba bannayuganda social media yajja muta akatambi, Muwanga Kivumbi muta akatambi. Naye nga amawulire geego omusajja essaawa zino wenjogerera mukwate ali mu police custody Honorable Muwanga Kivumbi. Ate yo omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi we naye akyali oba mbuyite mbuwaŋŋanguse, I don't know, akyali mu hiding. Ensonga ffenna tugimanyi, the man is running for his life. Someone promised okumukwata amusaleko bolos. Omusajja yenna nga musajja kasita oyogera ku kigambo bolozi. That is the weakest part on a man. Newe muba mulwana omusajja n'omukwata ku bolozi bwoti. Wembanze nyinza okuba emiranga. Now, kyewunyisa nnyo, kyennyamiza nnyo nti bakitaffe mu Katonda abali mu umbrella Interreligious Council bagenda mu maka ga Kyagulanyi mb'okusaba ne batogera ku njego eyo, ne batogera ku bigambo ebyo byayogerwa ow'amagye oyo, wabula mukazi we yalina okuyimirira akibajjukize mu maka. Byannaku nnyo ekibiina kya National Unity Platform lwaki nkiyita ekibiina ekisinga okuba eky'amaanyi nti right now ku incidents eziriwo ekibiina kikyatambula mu maaso. Olwaleero balonda ba mayors and mobilization has started in each and every part. Kyekyo Lubonga yakyagambye nti we have designations nti ono baba mukutte, there is someone that was assigned to do the duty in case this person is not around. So oyo naye nalowooza nti okukwata abakulembeze ba NUP bonna abali top nti kigenda slowing emirimu gya NUP kiyinza okuba kizibu. Ekimu ku bintu ebiyinza okuslowinga emirimu gya NUP kuyinza oba kuba kutta Kyagulanyi, ate nakyo kiyinza ate okuleeta mu bantu obusungu n'amaanyi okuyisawo we bandikomye. So as we talk right now, ladies and gentlemen, NUP is struggling okulaba nga coordinating all the incidents. Madam Mole owa Western Uganda tewali amanyi mayitirege na buli kati. Lina Zedriga owa Northern Uganda tewali amanyi mayitirege na buli kati. At least ko Muwanga Kivumbi police evuddeyo ne confirming nti bamuyina oyo tumanyi otutandikira. We are yet to see abakulembeze abawerako nga beegasse ku Kanokiza Besigye mu bintu ebyenjwanjwa. Twalabye mukyala wa Kanokiza Besigye Winnie Byanyima nga ayayanira eggwanga okumwegattako mu kubanja Kanokiza Besigye. Obulamu bwe si bulungi. Bayinza okuba nti bakutte Muwanga Kivumbi ku nsonga eno, naye ate ne beerabira nti balina ekintu kye bazimba mu ye. Ate nkugamba ebigambo bino zino incidents is happening, trust me, mulimu firimu emu era gye tujja omumanya gye bujja. Just keep your eyes glued on the screen. Mugenda kulaba ebintu bingi nnyo mu kaseera kano. Between now ne Museveni we banaamulayiriza, expect a lot. Essaawa zino government oba regime eri ku bunkenke tebamanyi Kyagulanyi Ssentamu waali. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu hiding, naye ate kisuubirwa nti anytime agenda kusurfacinga ensi emulabeko. Si kiwa nti oba agenda surfacinga nga ali mu maka ge yeekubye serefi, no. Expect him in a public place. His first appearance in the public, we should expect him mu public place, ekifo ekirimu abantu bangi alabike ng'omuzira. That is what I think and it is going to happen. Tomusuubira nti agenda kujja nga yeekwese yeweyo ku police. No, don't expect that. So one of the way for him to resurface again is to resurface in a public domain. Ngensi yona ne mulaga manzuno nzize. Right now akola interviews ezenjawulo ku mikutu egiri international
each and every big media house eri international eyogedde ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate nga zino media houses azibaddeko okumala ebbanga naye nga kyatambuza kiri eki nti Uganda nesimbawo akalulu kange bakabba. Kyewuunyisa nnyo kyennyamiza nti abasajja abaali bazze okuobservinga akalulu aba African Union baavuddeyo ne bakakasa nti akalulu tekaalimu kubba newankubadde nga ne video zitambula. Waawe tuli tambuza video gwatulaba. Thank you so much. Vast strange.